Enakafuna okuva mu lubiri emmengo mbukadingo ne bafere banne babaziridde embuzi. Babadde bagala kweyambululira mu kabaka ne baga twala ebyo bufere bwammwe oyo Katemba mugende mu mutwale ku malaalo g'obote. Kadingo ne gurupu yo ndawooza olwaleero mutegedde amaanyi ga Buganda. Wano wali weesimbye mu kabaka nengamba muvubuka gwo okujinikira ebinnyo kabaka waffe n'emmengo ab'ebitiibwa bonna oboozezza obakubye obatadde ku ttaka watuuka n'okusindikanga ekifaananyi kyo ku mikolo ssebo nga weetadde mu kifaananyi kya bbaffe Mmengo ogiwulidde tesiiwa ebalagala ogenda osimba amannyo. Lwaki tobuuzizza Mayiga lwaki tebakukyaza ku TV na leediyo za Buganda? Lwaki tobimubuuzizza? Wali omu ku baavuma kabaka wano wamukolera n'alubaamu nnamba n'omuyita Nalumansi. Lwaki togenze Busoga gye bakuyita Obini simanye mu Arua? Kye kibadde kikutwala Emmengo batuuka okubagobya obubuzi. Mbadde mwagala kweyambululira mu kabaka. Ndabye kana ak'emikono omulambo gw'emukono gwadibye enkulaakulanya ne gukonya ne mukono sentulo nga guli wali gukaaba obuzigo obw'ekirogo. Kabaka waffe ne bamuyise eri obadde oyagala ayitewa mulambo gwe. Kikyokoledde abantu b'emukono. Amalwaliro masomero ga gavumenti kagaba amakubo gakulema okusupervisinga mukono eringa etalina mukulembeze. Era olunaku bannamukono lwe bali wona omulambo gw'omukazi oyo gwe lunaku mukono lwegenda okutadda ku ntikko ebeerenga Dubai. Gwayagaliza mukono n'ayagala ebiseera bya mukono ebirongoofu. At least londo omuntu omulema nga tozizza lukazi olwo mu parliamenti nze mbabuulira kyekizibu kya mukono. Ambulance zaalwo zikola kajja mu kalulu wano bwe kaba nga kaagala akalulu kakulaga kaluma n'ogwengulu mu biseera ebyokkolera abantu katambuza miggo. Kasita Mmengo ebalabye buno obubuzi bwe muleese okweyambulira mu kabaka twala eri ne kati mutegedde obunnanfuusi mwakuba Abaganda bonna ebitiibwa ne mubiteeka ku ttaka ne muvoola buli omu ye ne Mmengo olwaleero mututta obusuuti. Mmengo mugitegedde nti ne bwe weefuumuula ne weetwala otya mu bbanga ne weereka otya Mmengo kakonge kakukuba ojja kugisanga wa Mayiga jju ayagala okugenda ebweru kwata pen n'olupapula ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo netaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mugenda kukola gwa kulongoosa Dubai emirimu gino Katangirira ne Saudi Arabia contract nina ez'emizikiti amasomero n'amalwaliro ga gavumenti omusaala musava ddala $1,400,000 ka input katidi ddala kubanga emirimu gino gya gavumenti bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba. Noonyaako gw'omwana ow'obuwala obw'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 4 ku noti 7,7,7,21,51 oba noti 7,4,6,52,48 ogenda kuba onfuna butereevu. Agenda ite ebbali ne bamusindikiza kabaka omulamba ne bamusindikiriza mu nsi ye. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enzizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti abo abagenyi bo bagambe temujja era tetwalize Katikkiro bali mugambye nti abo abagenyi abajja okulaba ffe tetubakkiriza bagende okusinga okusindiikiza kabaka waffe ne bamufuula ng'omuntu wa bulijjo nga tulaba.